nadda ku ssimu Doreen nakubawo ng'enjala ennuma nayitawo isi mpaka mu kisenge lwaki tewagajjaako nakubawo bukumi nayitawo isi mpaka mu kisenge nenfukamira kuli ngamba Mukama nga togenda ne weegulira akamere oba newefumbira Doreen mwami nsireko omulaba kati mu mbeera y'embaga era obusobola omukiriza ogenda okugula akamere ebweru ate agula yaki wale nnyo nange nasuubira tiwaliyo wako omuki anti munaye tuba banjawo ate ekintu kyewakiraba even wano mu kutambula yes kati ze nalowooza ku kiri Musumba kiraga nti ajja kukola ki ajja kutereera yes kati nifuluma mu nyumba nenyina nengula omugaati amazima n'okkoga nga natandika okukola ki okogga yandibaddaanyirira kati munnange nga nkola ki nga ngenda ngula omugaati bwe nagula omugaati nanfumba caayi mba ngenda okwetabulira nanzijako keto nanfukira caayi nembeerawo nga nina stress ngamba oba napapa oba nakola ki ebinsobera kati munnange enkeera yaayo tuli bufumbo kati nemugamba omanyi kiki ekyatuukawo lwaki tulemye okukwatagana kyabanga kati yo kankubulira amazima olunaku lwe wagenda n'obuulira omuwala oli ebigambo oyogera naye mutima gwange we gwafiira era olina okulwana nnyo obuzze nemugamba lwaki wakkiriza okujja mu bufumbo ng'omutima gwadde mbira ekisooka bankaka bukasi nemugamba tewali yakukaka kubanga bino byonna ebintu nawe nzoda program obadde ozikola ki ozirimu ozimanyi tewali yakukaka kati ekiwundu ky'omutima ogwali guduma n'abanga akutte empiso zifumitiramu ki nakisajjula bukiraniriza mu ndagaano atandise okwogera ebintu ebitategeerekeka nawulira nga nzigwawo kati ekiro kyolwo bukyenkeera lwakusatu amazima enkeera yalwo ku lwokusatu yaleeta akatogo omanyi emmere y'akatogo enfumbire waka neya hoteri tekola ki teyawukana yaleeta akatogo ka muwogo n'akayiwa ku sowaani yakateeka ku sowaani nga nze nafumbye katogo akatonninnyira naye nga kiraga nti yakawumbidde mu kaveera akatogo mu kaveera ennaku zaali mmekezibaliza naye nga no nkola mu mmere waka wali buli kika kya mmere anje ennaku 3 mu bufumbo amakulu ni agalimu ennaku 3 kanjogere bwetyo omukyala aguze akatogo ka muwogo mutonninnyire bakamupakingidde mu kaveera keeru n'ayiwa ku sowaani nga keekutte ng'akawunga n'okomawo naganze nafumbye katogo njagala nkubuulira ekiro kati wali wakubiri yaleeta akatogo nga twogera ku nsonga ezo amazima omutima gwasajjuka nenziramu nendwala kati mu kulwala kw'omutima ne kweyongera ate ddala okukola ki nempulira nga ekyo kyagala nga mutima gwagala kubaluka kati wayitawo ebbanga neŋŋamba sigenda kusobola kubeera wano kati bwe nagamba sijja kusobola kubeera wano natandikirawo okutegeka ebintu byange bwe natandika okutegeka ebintu byange nalinnirawo paka Jjinja boosi wange aba ali awo nga nkoze eki ntuuse ambuuza gwe kiki konze oli omukyala wange namuwasiza talina gyakola ki gyalaga sisobola kuleka mirimu gyange gikole ki gife lw'omukazi olwo kiweekwasa naye ndabambi ono omuwala w'ekitongole yazirika nga tugenze mu kwanjula kyamuzirisa nti mudisappointinze nagenda ku kitanda namalako ennaku 3 kati yamalako ennaku 3 kati aba ali awo nga nkoze eki nga ntuuse bangamba Andrew kiki wakasi birungi nga birungi lwakuba nti mbadde mu mbaga mbadde mu stress kusaba na kusiba naye nga neekaza naye nga nze mmanyi obulamu bwenkola ki bw'oyitamu katwabeerayo mpaka ku lwakumeka ku Friday mami n'atugala tuddeyo tudde Kampala naye nga saala nakudda waka nawulira waliyo ejjimbi waliyo eriggwa otudde ku ngata
Nasagala kudda waka. Kati munnange nalina okudda ewaka. Ne mukole mugamba nsaba ofumbe kuki kyenyanja ne gundi n'omuceere. Kati omusajja ow'omumaka asaba permission bamufumbire ku mmere. Naye nga buli kimu waka kiyetaga kikola ki? Ne ssente amanyi wezikola ki? Weziri. Friday tukomawo namusanga afumbye naye gye nali namugambe. Naye nsangawo n'oyo omuwala y'omu. Mukwano gwe. Bambi amubeesabeesa amuleseewo. Kiri kyali kijinji. Kiri kyali kijinji. Kati munnange nga nkomawo banzijulira emmere ninga kati nze omuwala bwe yayogera biri omutima gwange gwafa gy'akola ki? Gyali. Naye ng'ate ye tamuva ku luki? Ku lusegere. Enva mugamba kyava nga nze ngenda mu overnight. Ne mugamba sibaddeewo. Kyokka ogenda mu overnight gaffe musubaga tulina okugenda mu overnight. Wabaddeewo okomyewo. Sibaddeewo okomyewo maka gange. Omukyala ye agenda mu overnight. Nawulira obusungu, nawulira ennaku, nawulira nga ekyokukola sikirina. Nasirika ne mmala okulya ne ngenda mu kisenge ne neebaka. Olwo nga wiiki eweze. Kati wiiki yali eweze ku Friday. Yawera kati katugambe nti Friday wiiki yawerera awo watyawo. Kati munnange kawayitawo ebbanga ankola ki? Nkeerayo ku makya nkubira William. William ngamba yiye amagezi gonna agagoba omuwala oyo abaviire. Mwala nakola kinga akomawo nalindako nga bw'omanyi nti obadde toliiwo. Webale okubaako kye weekolera ng'omwana w'omuntu ez'ensonga ozitegedde. Kati munnange ng'akola kinga akomawo nga mu magambo yakomawo era n'oyo omuwala. Omuwala n'abeerawo ne yeesibawo. Ne ngamba omuwala ye atubeerera kyono. Atava wange. Kati bwe yagenda ne mugamba okuva n'olwaleero mbadde nkusaba mukwano gwe musinkane nga wa ku kyaki. Sagala kuddamu mulaba wano. Bannange mwannyinaze nalinga ng'akubye enjuki mu jjinja. Omuwala yayomba, omuwala yanvuma. Tomwagala wano ekyo kyonkimanyi biki. Bannange omuwala yanvuma. Nasiriikirirawo nti ku buliri nga binsobedde. Nenkola ki? Ensirika. Nga bimpeddeko. Ne ŋŋenda kati awo bampita ku mulimu mu ttawuni. Nenzija ku mulimu Saturday ne Sunday. Nenzija ku mulimu n'agenda mu church ne yeebaza. Nenkomawo ekiro tusinkana. Kati munnange kumeka ku Monday nali mu leave. Naye ng'essimu omuwala emutambulira wano kuda kyesse nagamba. Mu kiwato wano. Ng'essimu ye weeri. Weeri temuvaako. Tasobola kukwasa ku mwami nkwagaako. Dada sigala gikwatako. Ng'essimu emutambulira wano. Toilet zaali z'ebweru. Nga naye waba agenda mu kweyamba. Emutambulira wa? Essimu ye teva mu kiwato. Temuva mu kiwato. Kati munnange nga lumu ne mubuuza naye essimu etakuvaako kiki? Nga naye tuba tugenze mu nsonga emubeera wansi wa mutwe. Bino byokugamba bye mazima muganda. Bino ye gwatooba. Ebbanka y'ebyama byagitereka mu ssimu. Wano era ogenda okwemaliriza ng'agweri ng'essimu agiteeka wansi wa ppiro. Ng'agizinga mu kagoye ng'agizizika. Essimu yalimu ki? Ate nkugamba ki? Naye nze akola ku bakyala ng'eyange esula wa? Awo. Tegeera. Ng'eyange esula awo. Kyenva mugamba naye essimu gy'okukusa kiki nti n'essimu yange. Ng'amazima ezo ennaku ze twamalawo kuba namalawo ennaku bbiri. Nga assets zimutambulira mu kutu. Nga ndi awo mu ntebe nze nansi bitegeera. Nga tewali ssanyu wadde n'akatono ewaka. Nga tewali ssanyu. Kati ne tuyita Musumba nimuga naye omanyi Musumba. Tebeka napapa tukole divorce. Sobona ngamba ejo mizimu mwingire mu kusaba n'okusiiba ennaku. Musumba kigoga. Oyo mutume. Ewa kimita na Musumba. Oyo mutume. Mwingire mu kusiiba ennaku 10. Tegeera. Mukutule emizimu. Ennaku 10. Kati munnanze nina ekisibo sikikola ki? Sikiyingira. Kuba obwo botabangudde bosobola okusiiba Mukama basobola okwogera. Munnange wamala kulokuluka tuba tuyingira olwokusatu. Kyava ngamba Andrew n'omanyi nkya n'ogenda gayaaza. Konze ze sikulinaako obuzibu. Naye yali yagenda saa 9.
muganire kango ofumbya anja fumba nga wankomyewo nzia ne mugane eki kiddala wakanga tewali ssanyu omusajja wasa omukyala bafune essanyu omukyala afune essanyu eri omwami n'omwami afune essanyu eri omukyala kyanzigiri saamanyira kuba n'abasajja kati nze ebintu sibitegeera mugamba nkwege tufunde yamanyira kuba n'abasajja nze kyaŋŋamba yagamba nti engeri gyatamanyira kuba n'abasajja ate bwe yazaalamu ekyo yaŋŋamba nga nenibadde nsaba tubeere free buli omu eriki munne nga kale kambirowoozeeko ebyetaaga kulowoozaako afuma n'atambula n'akola ki n'agenda yagenda yakomawo saawa nga zigenda mwemu kigira takoze eki tabaddeewo neŋŋenda nengula kikomando kyange nenfumbirako kyayi nennywa tukuuleke naawe Andrew omusajja omufumbo ate kyekikulise gambye abakyala oba just kale wali owulira okimwisi naye tewaliwo mmere omukyala omufumbo teyafumbye eki mmere yagenze bambi era nengula ekikomando kyange endya nenywerako kyayi kati bwe yadda ssaawa emu n'ekitundu oba ssaawa 12 nga zigenda mwemu nagawo nasula bbaga mu ntebe akooye emirimu gavumenti gikoze eki gimaze ate yayogera emirimu gya gavumenti agimaze n'akubirako ne munne oyo omukyala ataavanga waka n'agenda mufumbye n'afumba ebikulooni nga nebyo tekuya tebikola ki tebirika nalyako n'okunema nebikola ki neŋŋamba naye mukama lwaki owulira obulumi kaaba mu mutima gwange gukaaba ewe n'omutima gwange gwakaaba neŋŋamba mukama mu kunoonya bino byonsasuddemu mukama bino byeddala kino kyemufunye mukama bino bwebiti we bigenda okubeera mukama bino ebigezo kugamba nayogera ebigambo byali bingi ebigezo byali bingi ekiro kyolwennyini nendoota ekirooto ng'empeta eno eyange ebeera kuno empeta eno n'ey'omukyala nzikola nezaatika nemugamba empeta zibaluse nange teyanfanako nga yalonda katambaala nemugamba laba empeta zibaluse teyanfaako mu kirooto kyekimu nendoota nga bamukwatidde mu drone mba ntambula ne banyingiza drone bangamba sooka ojje nebangamba yingira nenyingira bwenayingira ne baŋŋamba nti obadde okimanyi nti mukazi wayenda koze mulimba naye kati katukulage ne bamugjamu kinnika kino bwe bakimugjamu nga kicaafu nga kiriko n'ebintu nti ebitategeerekeka nga kicaafu tebanga kino kinika okimanyi konze sikimanyi sikirabangako baze mudeke tatange mugagga biki nga weekalakasa mu kirooto nga tugenda kukuba baamukuba ne bajja kwogera gy'obadde ova okwenda ne bamukuba ne bamugoza aba ne mu nsonyiwe badde nva kwenda kampereerwe agenda kwenda kawempe mu nsonyiwe ne baŋŋamba okitegedde nga katugenda kudiiringa naye ajja kakasa kati mu kirooto obuli ne bamukuba kati mba nfulumma bwe nti drone omusajja gye yava ajja ng'avuga akagaali kyabanga mutabani bwebakola omukolo gwali mulungi nenzeewo mu drone kyaba mugamba ne lwaki wankola kino lwaki wanteeka mu kintu kyotagenda kusobola lwaki wanteeka mu mbeera bweti ate nga nakugamba kyaba ngamba nti tofaayo olubuto lweninasssi lulwo olugenda okuddamu ne lugenda okubeera olulwo ne baŋŋamba okiwulidde ne bamukuba ng'era byonna birooto ne bamukuba kati olwamala okumukuba nakola ki mu kirooto muli nendoka nange mpawamuka before eddoboozi eriŋŋamba mugamba ebirooto ebyo bwe nagolokoka nafukamira bulungi ku buliri nebiroota lwakusala oluki olwokumeka olwokuna ne mugamba mukwano n'ebirooto byondeese naye sibitegedde kyaba ngamba birooto kinga wamba ddala ali ku buliri bwange era nebaza mukama nebaza mukama nti yali yanzigyamu ekyokkuba nga kyanvaamu wali omanyi nkubamuko obattula ebyensi omuntu bwe yeezondoosa omubattula
mu byensi ye nafukamira ku buliri ne mugamba ebirooto tojaakuba byaggwawe yaseka yanagwe no Andrew nze nkola binyumira yes nkola binyumira ebirooto yagamba akola bimunyumira n'obwo buliwo yangamba nkola anti omala omubulira ebirooto nagamba akola bimunyumira nze nkola binyumira ojja kuluma omutwe gwabwereere weewe emirembe kuba ajja kubbako n'omukazi ng'olaba weewe emirembe nze nkola binyumira nze tebyangamba kyakukola kubanga nze buno obulamu bwange nkola binyumira ande munnange nze nakuwa stress muganda wange mu byonna ebyannuma bajja kubbako n'omukazi ng'okola ki ng'olaba nawulira ng'omutima gubaluka nawulira nga nsaanawo nawulira ng'obulamu bukola ki buggwawo kati munnange olwamala okuŋŋamba ebiroote okuŋŋamba ebintu ebyo nasirira ngamba infact nno ne wange yampise agala twebaza ku lw'omukolo gwe yakola ku lw'emikolo agala tuwayo birabo konze tewali buzibu jjukira lwakumeka mugamba lwakuna agenda lwakumeka lwakutaano wasenga sengawe tugenda kuba tukomerawo awo ng'ate munange omukyala agenda okukyalako ewasenga okumwebaza ate mwali mugenda kwebaza omukyala yali yeebaza nze senga olw'okuwasa muwalawe kale tugenda kudda nga senga yeebaza omuko olw'okuwasa muwala we kale kati oyongereyo mu maaso senga akwebaza weebale kubanga owasa muwala wange yaliko ogukwawo gwali gumulemereza kati senga omanyi abantu abakulu okujja okwebaza okugamba nti nga bw'omanyi ye yateekawo eyo gundi enkwaso ye nti senga ayagala kukola ki kujja kulabako nakwebaza kugenda kubakola wa senga yali ayagala kugenda wa senga yaleete si senga kujja balaba naye ngaera ekigendero tekyaligenda waani wasenga yali alagawa nzija kati munnange olw'okutaano bwe lwatuuka era teyafumba yakeera bukeezi nga yeeteekateeka nga naakalake neebedde okugamba teyafulumanga mu nnyumba ssaawa 2 nadda ebweru nayogera ku ssimu namala eddakiika nga 2 nga takoze eki ng'ali bweru naye ebintu bino nze mbadde ndowooza bwe muba nga mufumbiriganiddwa abantu bo mba nandyetaaze ne mbamanya ekyo ekisooka ekirala okukuba essimu nga weekwekereza kiba tekikola makulu because nze wemba nzikuba nga wooli ne bankubira n'empiikinga nga wooli aba atakola kintu kikyamu lwaki oba weekweka era namugamba nga kikubisa essimu nga weekweka kiki biri privacy ya family zaali family issues kwezi essaawa emisana oba okola ki osanga bamanya nti kabakikole kiri emisana oba okola ki kati munnange ng'akola ki ng'agenda kida teyafumba kati mu kugenda ng'ankola ki era nga nsirika kati enkera yayo kyansukkako nengende wa bosi wange kati enkera nakeera mutundwe nakeera emutundwe nansinkana omusumba omu omusumba yali mukyala tamunyumiza sitori y'ebirooto yaseka nangamba ne mutabani beerako feya ku myaka gy'omaze emutundwe bakyakufera bwe batyo akufera ebirooto nangamba ebirooto biri biraga nti omukazi obufu mukama abukoze eki abusazizzaamu kino kyolabye ng'omukazi bamukwatidde mu takisi omukazi kyo kyakola ki kyakola era kyali naye kati ssaawa zino najja lwa Saturday nga yagenda ku Friday kuba namukubira essimu n'agaana ogikwata ekiro kyonna nanganda kati ssaawa zino ali waki omusajja nawulira nga nkankana empale nawulira nga sibitegeera nawulira nga mpuze gwe yabyantabukako n'endowooza omusumba akola ki animba ne bagamba kati waliwo ebirooto ebinatera okubaawo kabaawo nebikola ki baali bakuwunza nnyo naawe oba bakuloga nnyo oba kuwunza oba kuwunika kati
Musumba gwe tujja okwogerako maaso eyo nampita nengendayo netusaba ati nemukubira essimu nemugamba ogenda kudagamba nemugamba ozeeyo waka fumba piraawo wali tosobola musaba ku ssenga oyogereko ne ssenga ugambye oba wamukubira n'agaana ozikwata yagaana okwata essimu yazikwatira luvannyuma wali tolina nnamba ya ssenga nzija waawo kubanga omukyala ayinza okufuna obuzibu mu kkubo nzija waawo ogenda kusigala nga weewuunya kati munnange kamuga kale ddayo waka ofumbe ku piraawo kyava katulabe kuba n'empapula zange zenninda simanyi sawa zengenda zifuna niwe naaba nzifunye mangu nja kuddayo nfumbe piraawo engamba kati oba mpapula ki jukira ndi wa musumba mulala asirika nasula nayo engera yaalo nga mukubira ng'agaana okukwata kati nga nkubira banne abali ku kyaki naba yakomyewo wakyemu nga lwaki mukubira essimu nga tagikwata mumumpe bwenakulaga andi nno nfunye omulimu nemugato mulimu ki gw'ofunye nga tumaze bikola ki byogerako aga afunye omulimu gwa bamanene atumala byogerako nalina bizinesi mu tawuni agenda kulisivinga emitwalo nga 15 amazima nadduka nembireka oddeyo otereza amaka ngenda otuuka omuwala naŋŋanze ando nkuwulira nafunye omulimu gwa bamanirenda buli bweyogerere nemugamba oba tova wano ng'odda ng'omulimu nkoze eki nguganye kyava ngamba nze n'abaana bange ayina abaana babiri nina abaana bange ab'okulabirira abaana bange balina okusoma nemugamba twali tulayira walayira abaana abange bebaki zino sente tugenda teekateeka sente okoleki okolere bizinensi agaana edda nekisooka abo abaana sibabo mukazi yayogera ebigambo nasiriikirira bwenti mu ntebe nanga neero nina okugenda okubalaba nasiriikirira bwenti mu ntebe nga naye mukama kiki kino kyendiko buno bulamu ki bwendiko amazima nga ne appetite era sigikola ki sigirina kati ku kyaki waliwo engeri y'obuzanyozanyo obubeerayo naga ngenze ku kyaki nagenda nenkubira oyo yeyita omutume bwe nagenda namukubira nagamba jangu ku kyaki nengendayo ku kyaki ng'omuntu andaba bulabe namanya nti nina ebiki ebizibu ng'otunula bizibu bwereere nga ne batatera kweta bizibu kati munnange mba ntudde awo zigenda okwera ssaayimu nga nsituka nga mbuuza olaga bakigenda n'ofumba kanze ndeka sigenda kufumba nage ngenda kulaba abaana bange nemugabe no ssaawa emu n'ekitundu olaga wa aba nze ndeka tonkyankalanya ngenda kulaba abaana bange nga tondabisa tugende ewaka ntugende ewaka nemugabe nekiki kyonjagaza kiki kyonjagaza senga wali omanyi nti bino ebintu ogenda bisobola kiki ekyabikuleetamu naŋŋamba bw'ati bino ebintu nabingiramu nga mmanyi nja bisobola kufanira mission eyandeesa era ofumbo nja busobola naŋŋamba ne bano abaana bwe wesibakosebwa bakola ki sebwabazaala nemo kati obyogera kati nimugende essimu ndowooza yeekuwaga kati mba nzija omuggyako essimu nansindika engeri gye nali mmaze ebbanga nga siya bulungi n'ebirowoozo bingi nagwa mu ntebe kati nensuka nengalula oluyi nalukomya muki mu kkubo eryo eddala kwe mwali mutuuse nali ntuuse nga mugenda nakulwana naye saamukola ki abagole abali fresh saamukubako wadde kino nkyogera nga ndi maaso ga olwo mwali muwezezza weeks mmeka tugenda mu wiiki yakomeka tuli mu wiiki ndowooza kuba yagenda Sunday weeks 2 mwali weeks 2 yes nga mwagala kulwanira mu bufumbo kati oli lwakoma mu bbanga nzire mu ntebe n'entula n'enkaaba amaziga ga kisajja gava wala naye nakaaba ologajja netusiriikirira ffenna mu ntebe naye nga nejjusa lwaki buli omu ng'asirise lwaki nakola kino lwaki nakola kati ng'omuwala gyetuuka aze ki entuufu kati kyava agamba ngenda kukima gundi zange gilasi zange ziri erisagala zatikireyo n'afuluma n'agenda bwe yafuluma yasinkana kana akawala kanne akajja ne kaalwa obuliri ne kakufumbira amakuloni neddono mulala kati kati yasinkana kanne n'enfuluma ngende nange munoonye mugende katugenda kulyaki naddamu omulabako saddamu mulabako ekiro ekyo weyabulira era ebintu byonna yabireka mu nnyumba n'agaba bigabi yagenda bwatyo mu kufuluma twaddamu mulabako
ekiro ekyo oyafuluma ogenda okukima amagiraasi nasisinkana kali akawala teyadda akawala tewakanoonyako nekirabayo nfuluma nkasisinkana gamba omuwala alazeewa nti abadde wano aŋŋambe akomyewa kumbe puroguramu zonna ze bakola nako kazimanyi n'oli omuwala bonsatule yafulumanga agenze wa mukwano agenze okukima egiraasi ku kyaki nakati okyalinda azowedde mukama yali yamala okwogera nsaasire kolo lwe yafuluma mpaka nakati emyaka wayise emeka enaku gigenda mu 4.5 kati nzija wenawe wambuuziza ng'abazadde tebamanyi ati munnange nga nkwata ekkubo nga ngende w'oyo omuwala oyo yajja nga mubuuza munnange alazeewa ogenzaagamba kyenkyakanyiza amakaago nze sinamulabako tanaba kujjako eno ze nkyakanyiza amakaago oyogera dda nze simanyi kiki kyonjagaza ekiri mugamba sizze mu bubi nze mu bulungi kubuuza owa bodaboda nagakale nyinza okuba omungeri oze mu ngeri nnungi ate weyakwekyangerako kamukube ne mugata okuba mukazi w'abandi omukazi yatukola bw'ati n'abavumavuma n'abasansuluza n'abaleka omutima gufusimanyiza kyogera mu kaseera ako senga wandabako mpulira mpunze sibitegeera nkubira omusumo Andrew webake tunaabiraba enkya ng'osobola okubyebakayo nabbi bwemusumba Andrew mu mbeera gye nalimu nga tosobola kubyebakayo nasobola njogera n'omusajja ow'emunyonyo nga bwanziza engulu nakyava ŋŋamba tujja biraba oma kolaki era waliwo n'omusumba wange ow'ekatale nsumba mama Lizi nentandika okwogera naye enjoyako ne Muzeidaani natandika okuba nga banzizaamu amaanyi nkala nkubuulira ebintu ebyatuukawo landodde wange yaloota enswera ziri ku luggi waliwo mukwano gwe yaloota entaana nga ziri 2 ku nyumba eyo mu nyumba yange mwensula n'ennyumba ey'omukyala omulala era omukyala yafa kansa ekikomera kyekimu waliwo neiba wange yali andika okumpi naloota atudde mu ntebe yange yaloota nfudde nze naloota skeleton ziza okunyingira mmeka 3 ono William w'omu kibuga yaloota abagamba ono ande yakamala embaga yeyakoze eki yeyafudde ono mukwano gwange yeyafudde kati munnange nze nagula Minute Maid $2.5 namunyolako ennaku mmeka 3 mmeka ngasobola nga siva mu ntebe nnaku mmeka 3 naye nga obulamu bukolaki bugenda ng'obulamu bugenda nga nina wato babino byetukogga okusiiba nali nakola wato nga n'amagumba gennyini nga kwatako ng'olinga nnogola okitegeera ng'obulamu buweddewo kasimanyi kyakoze nga ndyawo sitegeerekeka nga ne kanali ngenda naggwa ddalo omukyala n'agenda bwati kati awo weebaza Mukama ku birooto ebyo kuba nalabulwa kati munnange zijja ku kya famire kati nga neebuuza naye famire ye ngenda gitegeeza ntya yalazeewa kati munnange kumbe omuwala ennamba yange ey'essimu tiyagiwa famire oba okitegeera kati nga neeri abeeri babuuza ennamba yange ennamba kati tata era abuuza ennamba ya muzeeyi mukulu munne basobole okwogerezeganya emikolo bwe ginaatambula ng'omuwala yagibamma nga taata mbuuza ennamba ya taata w'omuwala eruwa nga nange omuwala yaginnyima wali tolina nnamba ya sezaala yes nga sina nnamba ya sezaala wange nga sina na nnamba zibakwatako nga yazigaanira kati nga ne taata wange azinsaba nange nisina gyazikola ki gyawakuzijja kati tayimu eyo etuuka simanyi kyakukola ki kyakukola omuwala agenze kati kumba omwogezi oli eyayogerera omukolo gwaffe eyayogerera baali babiri nga bonna ba mikwano kyenva w'amagezi kyava ajja ne mukubira ono weene sayidi eno ne mugamba nti munnange ebintuuseeko biibino ne mubuulira kyava ngamba ne mugamba naye nkoze nti ofuna ennamba yaani
ya mama w'omuwala kyavaga katukubire gundi ono tukubira omukyala omwogezi oli n'akubira omukyala eyakubira omukyala kwe kusindika ennamba y'essimu ewona omwogezi oweri n'agisindika omwogezi weno n'endyoka nfuna ennamba y'omukyala omukyala nemukubira nemugamba munnange songa bweti nze nagamba mutabani bannange mwatukola bulungi ku mbaga nemutukola bulungi ku mikolo egy'okwanjula ale ng'oli mugagga nnyo ng'oli mugagga muvubuka ng'oli mugagga ng'oli mwana muto munnange kamugambe bino bikyali awo naye omukyala simanyi waali nageki omukyala yogedde nange jjo nange atobadde owadde safaari mbadde siriiwo naye omukyala yagenze nambuuza ate ensonga ki konze munnange yadduse buddusi kyava nga ye mubeera wako nze mbeera kasangati bulamu kyava ngamba ate abeera munda z'abazadde yaani egayaza kono yesibeerangako munda z'abazadde nze mbeera kasangati bulamu ne bagamba olimba nangamba nakwogera naye nangamba tobaddeewo naye mugaa yesi mbadde siriiwo mbadde jinja naye omukazi yagenze yamugamba abeera munda z'abazadde kirigayaza eyo oli kasangati bulamu nkyali bimusobera nangamba omwana oyo sinze muzaala oyo omwana nze ndi step mother we ayinza okulowooza sibayinza simukola ki simwagala kwata ennamba ya kitaawe kola ennamba ya mukoddomu ngenda obakubira wonna baawunga nga nange bwempunzemu kati ngaze kyeyakola nali replacement obona nti yassaako introduction eti yassaako linnya lyawe teyateekako linnya saako erinnya lye someone's introduction n'atateekako linnya lyo oba waliwo yali amugambye omuwasa n'amuyiwa kati nze kakola replacement kati gwenojja n'okolawo replacement yes that's it thank you bannange okitegedde nakola replacement kati maama omusajja gwe yalaba mulala kati ate omuwala gye yaddukira naye waki wa musajja muki mulala kati taata agenda kati bina tugenda otandika obyogerako taata ng'agamba nze sibangako wadde n'ekikumi taata nga musajja atumunaku muzibu wangi nze taata gwe nalowooza nti mugagga nga taata munaku muki taata yasasulanga bills teyali taata mulala yali mwami sugar daddy yoli bwe yagamba agenda omugulira ki emmotoka ng'abuzaamu ani taata we kuba mu kumbaga wano nagamba taata w'omuwala kireeta emmotoka ye paakingiwa ne yataata weekola ki taata we naganze sirina mmotoka ngamba ye omugagga nga nekooti gye yayambala mu kwanja gyegiddemu ne mukusimuki ne mu mbaga ngamba owaayi kale sijja kulingiriza nnyo bintu byabaki byabantu taata yangamba kati munnange olwatuuka nga taata bimusobera taata mu kumusobera nkubira essimu nga tekisoboka nga ng'amaze bannenze sibangako na ssente ne mugamba ani yali asasula gundi ani yali asasula biru z'eddwaliro naŋŋamba nze siira na biru gye nali nsasudde ey'eddwaliro sibimanyi nako wadde omusajja ne bimusobera bandi awo bawewa Saturday ne bajja ewaka kati mu kujja ewaka ne mbagamba saala kubeera bw'omu jala nange nteekewo omuntu wange omuki omuntu ava ku sayidi yange ne banga atuyambe taatawo tumumanyi tumutya tatange musajja muwanvu wakiwaga atiisa kati tumutya tugenda mu feesinga tutya nafe tuba tusala tubisuke tubituulemu nze n'omusumba ne maama wammwe nga bajja kati okumanya nti musumba bano abasajja abazibu banfunza jjukira omusajja nabbi wa bulimba kyava agamba ebiroto byewaloota egyo mizimu ne mugamba musumba kijja kitya okuba nga ogamba mizimu nga nze nalabulwa nakati byebiriwo egyo mizimu kati nga n'empeta yagireeta agitadde ku luno olugalo ey'obufumbo omuwala yajja ng'empeta agitadde ku luno oluki olugalo ne bamubuuza wavudde wano wagenziwa nti mbeera wa muganda wa baganda bange
family ye mubuuza lwaki tewazze n'otubuulira nze sobola kubeera wano ensonga bambuuza nsonga ki ng'eno nsolo kugambye nga statement zaawa kati munnange ne bamugamba tukunenya okuba nga tewagenze mu bazadde bo tukunenya okuba nga gwe weesaliddewo nga ggwe Musumba nambeerako nembaga kale singa nange abange baabaddewo kati munnange kati okumanya Katonda yeewuunyisa tumala okwogera mugamba sigala olongose byonna okulongoosa tuba tuwerekera abakadde nga naye agamba nze ŋŋenda kitegeera agenda okulaba nga muzeyi namugamba olagawo yabaddukako obuddusi n'agenda n'ayitamu nandekera abazadde zali ne bano bawunga nembagamba olabye Musumba libadde agamba nti ebyo mizimu egyo mizimu nembaga kati ebintu biri byadde biraga omukazi muwala wamwe kyakola ki kyali ekyo kyali kati oli abadde ayogera nti mizimu kati adde ayogera byaki kasajja nanga kati mutabani nze sina kyakkola binsobedde nange omwana agenda kunkubisa pressure tetumugobe tumukwate agamba omuleke enzira y'ewaka nga binsobedde nengenda ku kyaki nemugaa gwe ssebo obadde ogamba nti giri mizimu nakayera ekimuddusiza mizimu naga adduse nenkale wulya n'ogamba nemukale wulya bwoga nti adduse nenzira y'ewaka mu bulumi bwange nembeera ewaka gasobola nakwebaka bayitayo ebbanga tto neŋŋamba ye nkola kiwano nenkwata mu byenkutte neŋŋenda kumbe taata omuwala ono atajja mu kwanjula mu mbaga yali metron muzeeyi aba ali ewaayise apaakinga agula ebintu mu katale asanga omuwala oyo omuwala ye yali tamujjukira kati ng'afukamira ng'abuuza kati bw'abuuza ng'amugamba nti nno ng'amuneze ani nze gundi ne gundi wajja ku mukolo gwa gundi wajja ne mutabani wo ku mukolo gw'okwanjula nzi yali metro sooka ombuulire ng'amugamba ekyaŋŋana okujja nti nzadde abaana balenzi kati mu kuzaala abaana abalenzi ndaba bayinza okutomera mutabani wo bye yakola ki bye yatomera n'agamba muganda wange akikoze abasajja abawerako bakoma mu kukyala abamu ne babuukira awo naye ekinnuma ate ono ye agenze empaka mu mbaga omuwala n'abulya taata wange ebintu omuwala yayogera ne taata wange ebintu byali bingi ate teyali yekka waliwo n'omulala yamusinkana kati nze ndi eno nnuma omutwe taata wange yo yakoze eki yategera dda information kati munnange taata wange teyaŋŋambire kati olwabalanga tenga okuŋŋamba mutabani pakumuwala oyo avuga taata siriwo ndi up country kubanga natuka ekiseera nga ebyobagamba sibikola ki sibirina nga ye kale kumbe gwe ŋŋamba ye yategeera dda buli kimu kyonna akirina naddamu nanga wakomye obanze nakomye omumpe omuwala oyo kono omuwala ninako wendi n'asirika kati wayitayo ebbanga mama wange nankubira mama wange we yankubira nemuga ye kimunjagaza ki neneekalakaasaawo famire yange mujagaza ki natandika obulamu bwange mundeke naga kale kumbe wetubeera waliwo omukyalo omu amanyi maama wange ayita maama wange Ssenga kyenakola agamba omuwala ono tuyinza okufuna obuzibu ali kuno kugayaaza nange embeera kuno nga ngenda ku poliisi nafuna referensi bwe nafuna referensi nga ngenda nga neekweka emunyonyo nga mbeera eyo kati ng'ebigambo biyitingana tebaddanga mukundaba okuva kumala emyezi emeka ebiri nga neekwese kati mukwekweka taata nnoonya omuwala n'alyoka agenda ewaka ewala ndodi wange baze kukima bintu kyava agamba nti mumpe ebintu byange ennyumba zo zino ennungi oyinza otyo zipangisa buno obuvubukavubuka obutategerekeka lalo javuga omulenzi kati omuyita muvubuka nga yamala okusasula ewamu omuyita muvubuka nanga noogi ngenda lumenya namugamba lulo oba osobola lumenye lulo lumenye ngenda lumenya ate munankola ki omwana nakola chaos ewala landodo wange yawunga
yeewuunya omuntu ayayogeranga mu ggonjowa nga kalaze entuufu zikoze eki zivuddeyo ate bune mba ndi awo landlord wange nga nkubira kwa namuga towange kopi yange ekitunuzi omuntu mulanga saani nga sinze munange ng'akola ki nga landlord wange nkubira nga nnyumiza ne mga yoyo nno omuwala gwe twayanjula yaŋŋamba yakwata ne ku mutwe era naye osobola omuggyako interview yawunga kuba yalaba neyeewuunya era yagaafa abaana bazadde abaana balezi nga tulabye kumbe waliwo omusumba omu baba bakita batyabo aboogera ebintu kangeze nti ndi wano naye nayogera ebintu ebiri ku muntu oli ali eri kumbe omusumba oyo y'omwe bwe bamu abambuulira enjiri ajja mu kaseera akazibu y'oli omusumba eyajja ne nkugamba nti bw'aba nga waliwo ebintu sitaani byampangidde nga byakunzikiriza omusumba ono ajjirawo immediately mukama amusindika mu kaseera kati akazibu bandi awo nga mukyala we aloota ekirooto nga bansudde ku geeti eri nga nfudde mukyala we kyava abuuza abanditiddemu nno owo omulambo gwe baleese kyava abuuza guno omulambo gwani kyawaga guno omulambo tetulina waguteeka guno omulambo gwa Andrew tetumanyi gye yava yajja kasangati nga tetumanyi juko kasangati akendeyo sina n'omu gwe nkolaki gwe manyiyo kati ate n'omusumba yabeera kasangati kyava agamba kati fe tumuleese musuula wano baawe yamanyi Andrew gye yava kyokka omukyala nga tamanyi nti nze Andrew kyava akola ki omwami agolokoka kyava mugoyo naye omwana gwe bayita Andrew kyava n'omwana nga yakamaliriza emikolo bamuyita Andrew kyava mugamba bw'ataafe bufumbo tewali nankubira essimu netusinkana nemubuulira yaŋŋamba bugambe Andrew bakuba ekicupuli sitaani yakutega omukazi ataliwo era oyo omuwala yava Magombe yali azze kukuzikiriza okusinziira okuyitibwa okuli ku bulamu bwo sitaani yakupangira omusumba nakupangira omuwala bingi ebyajja byenja okunywerako mu maaso awo bingi ebyajja gy'oli naŋŋamba ojjuka olunaku lweyajja yatumako owa bodaboda ajja mukimira engoye naŋŋamba ojjuka olunaku lweyajja kukimira engoye owa bodaboda gye yali ayagala engoye ze kunzijukira kyokka teyaliiwo teyabimanya nako waliwo omusajja eyava ebweru gwapepeya naye era baali bagenda mbalala naye nga talina ngoye zakwambala kwe kusalawo okutuma omusajja owa bodaboda nemugamba byaliwo naŋŋamba ye kati yali alinda omusajja oyo bw'abaddayo alyokadde mu bufumbo akomewo gy'oli era omusajja oyo alina edduuka ku wano nawano omusajja n'abimbuulira omusajja olwamala obimbuulira nenkola ki nentegeera kyenakola kyali kimu nasooka kudda wala nnyo neŋŋamba kati ebigambo bya taata mbikooye ebigambo bya mama mbikooye ebigambo by'abantu bonna mbikoze eki mbikooye kati mukama katonda wange ayogera ki dore nenyingira mu kusaba n'okusiiba nga bwe neegayirira katonda ambulira ensobi ki gye nakola ensobi nenjitegeera nagitegeera ntya ab'eŋŋanda abantu balina netubeegendereze ab'eŋŋanda tubesukula tusabe nnyo mukama tulage ab'eŋŋanda betuyinza okudiringa nabo mission eno yalimu abantu baki bangi mwalimu ab'eŋŋanda mwalimu abantu bangi ati munnange eddoboozi lyajja mu kirooto ne liŋŋamba ti muganda wo kennyini eyakyankalanya amaka naye saategeera muganda wange ki eyakikola kati wayitawo ebbanga nga nkola ki wayitawo ebbanga nga neeyongera ebuziba awe natandika okulokokera ebirooto nga baŋŋamba olina okusamira olina okukola bino nembaga nze sijja kusamira baganda yange abamu ku bantu bange nzina okusamira era entalo zagolokoka nnyo ng'omuwala oyo akoze eki agenze nalaba nga bampita nende nkola ebyo nina okukola naye saakola ki saabikola kale neeyongera okusaba ennyo nendoota ekirooto ng'omusumba oyo bwe yeeyita omutume ng'akoze crusade conference kati mu conference eyo nga lwamaze okuyimba bamuwadde omutwalo omukadde mukumuwa omutwalo omukadde enva ndaba ng'akutte obubiriti buno bwa Krishna ng'ali mu kunyookeza ng'alaamiriza n'ennimi ze zitategeereka kyenva nze ne mugamba gwe ssebo lwaki wampa obunnabbi obufu lwaki wampa obunnabbi obufu ne mugamba mikwano gyange
William n'Ensereko bali mu bufumbo obutalina buyinike. Lwaki obwange wa buyinike? Jukira mu regime eyo jukira bulungi. Lwaki obwange wa buyinike? Nsuma n'ayagala adduke. Yagala adduke ne mubaka. Bwe namubaka n'aneesikako. Bwe yanneesikako n'addukira ddala. Kati mba ntambula bwe nti omuweereza wo munajja n'anneekiika. N'angamba Andrew tofaayo. Ayini abadde taliiwo. Nga yagendeyo kulya binyama. Abadde mu kusaba na kusiiba. Naye akomyewo n'amafuta amapya. Tajja kufunangayo olunaku gye tusabe kyembanga mundekemu empabuna by'obufu. Empawamuka omutima gwange kwe kukola ki? Kwe kudda engulu, kwe kutereera mpaka nakati. Kubanga amazima obufumbo tewakyali myaka ine ekitundu. Mukama yakutagulula n'omanya nti bakutegeka ekikuli ky'omuntu eyava emagombe n'alimbalimba nayanjula naye nga wali kifaananyi ekyateekebwawo nayanjula omuntu omulala ate ng'alina muntu mulala. Naye ate sitaani yali anoonya ani? Nze yali anoonya mwoyo gwange nzikirire. Okusinziira nti n'ebyo n'ebyo tuze tunyumyako gendako mu ggulu bye nali eyo kuba nali mumanyi era mumanyi yali anoonya nze. Kati mmala okuvaayo nemera ew'omuntu ono gye mbadde eyo mu kyaki kye sijja kwogera nemerayo ngamba kati Mukama njagala kumanya ki ekiddako. Kati ntandika okuggyako wano nga bwe nebbako wano bwe nzijjako wano bwe nebba kumbe n'oli ate wendi naye siwaki siwatuufu. Kale awo tujja okutandikira ate nange omulundi ogujja twagala okubaza Andrew ensomesa gy'atusomesaamu okuyitamu ebyo bye yayitamu naawe oba oli awo oleme to become a victim kubanga obufumbo buno bwakweyogerera gwe ne Katonda wo. Bayibuli egamba alaba omukyalo omulungi ow'okuwasa afuna okuganja mu maaso ga Mukama wabula so si kukusiimira nakugamba ono bw'ogenda okukola ki okutwala oba okufumbirwa. So mukwano gwange omulungi keep it on with Galdor Nutrition and Ensereko. Tutwagala nnyo obali kubanga otufolowinga tujja kubanga tweyongerayo obujulizi bwa